nalabiye mama Lususu nga bakita abatiisa nti mulina okuddayo mu parliament. Fantastic. Kakati bana mmwe bannankyukakyuka muwulirize bulungi. Bakyabasiba nnyo era amakomera gagenda kujjula lwa musajja oyo Kyagulanyi. Ojja kumbuuza lwaki. Bobi Wine ono omulaba musajja mugezi nnyo aplayinga kye bayita sympathy card. Mugenda kera kumachanga buli lunaku mubanja ba political prisoners, buli lunaku mugenda kubanja kibalama, buli lunaku mugenda kubanja free political prisoners. Naye mumanye ensonga lwaki babasiba lwa musajja ono Kyagulanyi. Ojja kumbuuza lwaki. Simanyi lwaki Kyagulanyi yagana okurespectinga abasajja bana bali mu buyinza. Ono musajja Kyagulanyi akola attack ku basajja wanero direct n'abavume ebigambo ebiri personal. Na uliako speech ya Kyagulanyi mabega kawo yavuma Muhoozi namugamba nti kino kitabane kya mu 7 ekisirusiru ekitategeera. Namugamba nti kino kitabane kya Muhoozi ekisirusiru ekitategeera. Naye ate abana ba NUP ne musanyuka nnyo ne mukuba n'engalo ne mugamba wow. Kakati nererera abizeemu aisa speaker namuyita mama Lususu. Era abana ba speaker abana ba parliament abana ba NUP babadde waawo era ne bakubenga ne ba exaggerate nga wowe amuyise mama Lususu ne basanyuka. Naye mabega kawo Bobi Wine yayocha ne bamuvuma. Omwana yavayo n'amuvuma agagambo mwakola mutya mwagamba we muti. Nti bane mu respecting Bobi Wine nga ina abaana so kyenewunya speaker wa parliament ye tayina baana. Oba Muhoozi tayina baana, Museveni ye tayina baana, go musiba muvuma encha n'eggulo. Nze I believe tusobola okukyusa obuyinza nga tu respecting each other. Goge mazima. Ate ne kano mukayige mu abana b'enkyukakyuka bagenda kubasiba nnyo mbuuza lwaki. Amazima gali nti omulaba Bobi Wine ngavuma omuntu direct nawe ng'ovaayo kwata essimu omunaku waabwe w'e Masaka mu kyalo. Ng'okwata essimu ng'olikodinga ng'otandika ndi sipiika mama Lususu nga bakwata embwa nga bateeka mu kkomera nga mutandika free political prisoners. Omuntu asinze okusibisa abana ba NUP omwami ono Kyagulanyi nze mbabuulira. Gwogenda kunyiiga era ogenda kunvuma ebintu bingi mu byogenda okunvuma ogenda nakugamba free Kibalama Joli Kibalama ali wange mu kitanda. Tukoyo okutuwandiikira bi free Kibalama ku video zaffe. Mukwata amakamera mugetunuzeemu mubanje Kibalama peacefully. Si kujja ku video zaffe bisanga mutekako free Kibalama. Mulinga bagamba Kibalama ffe tumutereka mu bitanda byaffe. Respect people, they are going to respect you back. Omwami no Kyagulanyi ta respecting abantu bano. I don't know why. Abavuma ate ffe wetumuvuma nga mugamba nti tukola kikyamu. Why are you doing that? Bagenda kubasiba nnyo baana mu amakomera gagenda kujjula. Bwemulabanga Kyagulanyi nga avumye omuntu direct gwe tokikola. Gendera ku ngombo y'Omuganda egamba nti kolanga bwe nkugambye wabula tokola kyenkola. Kyagulanyi temumanyi muzannyo gwazannya. Kyagulanyi yavuma abantu bano direct tebalina kye bagenda mukola. Kubanga Kyagulanyi wakera kumacha ne bamusiba Abannayuganda bagenda kwekalakaasa. Abannayuganda we bekalakaasa. Gwe bakusiba ssebo gwe ow'e Masaka ani agenda okwekalakaasa. Ani? Basiba abantu bangi makomera bali e Luzira ne mubanjako mu Kibalama. Kale balinga abantu 10 be mubanjako naye ngoma y'abantu bali mu makomera. So gwe Nambwere, gwe Kityo, gwe Owimaana tubyaguma nawe Kasingirizi ali eyo mu kyalo bambiri mama yuni go kakkana relaxinga webake. Museveni Katonda bwali yagala ajja mujjako. Nenga kutosobola mujjako. You can't. And nchimanyi ogenda nyiga but you can't. You cannot.